linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Kiyazuwa okukujjukira ly'essanyu ly'emyoyo gyaffe, yeeyo kisinga byonna, lw'okubeera okumpi naawe, atusasire ayonoonamu, awulira akusanga yesuubira ssanyu lyaffe, nga bw'oliba empeera yaffe, mu kweweka tujagule emirembe n'emirembe. Ayi Yezu wafa, naye ensulo y'obulamu n'efubutuka okugasa emyoyo, n'ennyanja n'eggulibwawo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mutima gwa Yezu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mutima gwa Yezu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mutima gwa Yezu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, ng'ayagala bukolebwe mu nsi nga bwebikolebwa mu ggulu. Ettooma yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kkomera naye tulokola mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaala naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda, Paatiri omuzaawulikanwa, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu omwana w'endaala naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Kitaffe eyataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda w'omwana wo omwagala ennyo, omukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, otukwatule ekisa, otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Ayi Kitaffe eyataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda w'omwana wo omwagala ennyo, mukama waffe, omulokozi waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu,
otukwatiriza otusaasire awamu n'ebyensi yonna okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatiriza otusaasire awamu n'ebyensi yonna okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatiriza otusaasire awamu n'ebyensi yonna okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatiriza otusaasire awamu n'ebyensi yonna okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatiriza otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatiriza otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu tukwatiriza otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatiriza otusaasire awamu n'ebyensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatiriza otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatiriza otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna ayi kitaffe yataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana w'omwagala ennyo mukama waffe omulokozi waffe yesu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebyensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu tukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu tukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu tukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu tukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana bw'omwagala ennyo mukama waffe mulokozi waffe yesu kristo okuddaabiza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu tukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu tukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu tukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebyensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu tukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa yezu otukwatuwa ekisa otusaasire awamu
n'ebibi by'ensi yonna. Kitaffe yataggwawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omulina mu katonda w'omwana w'omwagala ennyo mukama waffe era mulokozi waffe yesu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okwitiibwa ennyo kwa yesu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okwitiibwa ennyo kwa yesu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okwitiibwa ennyo kwa yesu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okwitiibwa ennyo kwa yesu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okwitiibwa ennyo kwa yesu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okwitiibwa ennyo kwa yesu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okwitiibwa ennyo kwa yesu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okwitiibwa ennyo kwa yesu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okwitiibwa ennyo kwa yesu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'eby'ensi yonna. Ayi katonda omutuukirivu, ayi katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi katonda ataggwaawo mutuukirivu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'eby'ensi yonna. Ayi katonda omutuukirivu, ayi katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi katonda ataggwaawo mutuukirivu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Ayi katonda omutuukirivu, ayi katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi katonda gwe ataggwaawo mutuukirivu otukwatula ekisa otusaasire awamu n'ebibi by'ensi yonna. Ayi omusaayi n'amazzi ebyamamatuka mu mutima gwa yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyamamatuka mu mutima gwa yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mu mutima gwa yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Amiina. Mu linnya lya Paatri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Amatendo g'obusaasizi bwa Katonda. Okwagala kwa Katonda kimuli, obusaasizi bwe kibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero kya Katonda ekitakoma nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensulo efumbutuka okuva mu kyamagero kya Trinita omutuukirivu ennyo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda oluzzi olutuviira mu bulamu bwonna n'essanyu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulungi okusinga eggulu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko ebyewuunyizibwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujigiriza ensi yonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo yeefuula omuntu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule eky'omutima ogwa Yesu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yesu naddala aboonoonyi nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitalabika
mu kusaawo esaakalamentu, mu kusaawo ositiya entukuvu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo ekereziya entukuvu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu saakalamentu entukuvu ennyo ery'abatiisimu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutufuula abatuufu nga buyita mu Yezu Kristo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera naffe mu bulamu bwaffe bwonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwa obulamu obutaggwaawo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera naffe mu buli kaseera mu bulamu bwaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwonya omuliro ogutazikira mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu kusaawo mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obwewuunyizibwa bamalayika obutategeerekeka batuukirivu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujjudde ebyewuunyo bya Katonda byonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujaganya kwaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda engule y'emirimu gya Katonda gyonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okuwoweera. Obusaasizi bwa Katonda okuwoweera okuwoomerevu okw'emitima egikaluubiriddwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi ery'emitima gyaffe obusaasizi bwa Katonda essuubi erika ku mitima egiterebuse mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obusanyukira. Obusaasizi bwa Katonda obusanyuka ku lw'emyoyo emitukuvu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzzaamu essuubi mu abo beriweddemu mu kwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, gwe obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo. Tunuuliza ekisa era oyongere amaanyi eri tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwasanguzanga bulijjo ku ekyo ky'oyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini 1995. Tukikusaba nga tuyita mu Yezu Kristo Mukama waffe ow'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.